abasiraamu basala mu lulimi ki? Luwarabu. Muhammad bamuzaala wa? Buwarabu. Muhammad yali ayogera lulimi ki? Luwarabu. Qur'an eri mu lulimi ki? Luwarabu. Wenda kiwandiiko? Yes. Wenda kyana musanvu Qur'an. Abawarabu. Qur'an yagamba ati abawarabu bannamalungu. Bannamalungu. Abo. Bebayitirivu mu kafiri. Musumalindako. Esebo. Tulabye nga abawarabu baki? Bakafiri. Kitegeeza abasaala mu Luwarabu baba baki? Bakafiri kabisa. Kati ali mukafiri? Musiraamu. Aya mbadde njagala tutereeze okusinziira ku bigambo ye byayogedde okuva mu kamwa. Aya weeri naye ng'agiteekamu ebitaliimu. Gye njagala otereeze. Kati aya ya 97. Suratu Tawba ya 9 aya ya 97. Katugisome. Allah agamba bw'ati ba'udhu billahi minash shaitani rrajim. Kitegereka bulungi abantu mutegeere obutuufu bw'ensonga eno baleme babuzaabuza. Allah agamba bw'ati mu bannamalungu be bayitirivu mu bukafiri ne mu bunnanfuusi. Munalaba akatambi ako kutubateereddeko. Mujja kulaba ng'oli agamba nti abawarabu webale nnyo bamusome abawarabu munzi bannamalungu be bayitirivu mu bukafiri ne mu bunnanfuusi. Mu aya mulimu abawarabu. Sinnakirabawo wano. Kati abadde asoma abawarabu abajjeewa alina bukyayi olw'okubanga nti eyakkirwako Qur'ani mu Warabu era yagambye nti abawarabu bakafiri. Abawarabu baki? Bakafiri. Naga waliyo Omuyisirayiri omukafiri, waliyo Omukristaayo omukafiri, tugenda kujja. Naga bulungi. Kati aya eyo bwebangezze Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza owulidde nga mu aya eyo munnyini tayogera ku bannamalungu bonna. Tegerekesa bulungi. Soma 9:9. Egamba abweti Soma egamba etya? ne mu bawarabu ne mu bawarabu bannamalungu. Olabye wali kati mu 9:9 mumbadde ate abawarabu. Mu 9:7 temuli bawarabu. Naye kati tutwale nti boogera ku bannamalungu nga n'abawarabu mwe bali abali muki mu ddungu. Tuli ffenna kati Allah okujja mbono bannamalungu be baki? Bannakyalo. Nene Uganda mu biraba. Yes, olabe. Gende Kalamojo olabe. Ng'oleyo abantu bali mabega nnyo n'okumanya eby'eddiini. Bali mabega. Tulina kukola kaweefube tutuukeyo abantu tubaze okusaba ku mawuki. Twali Kalamojo omusajja n'atubuuza nti njagala kulaba ku Allah. Nga tajerega naye nga mumusomesezza Allah n'awulira nga ayagala na kumulabako. N'abuuza nti Allah ali wa tumulabeko. Nina Allah yaani. Kitegeeza bino Allah yalesa Kampala. Olidde kati genda maaso egamba bweti ne mu bawarabu bannamalungu bannalukoola mulimu oyakkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero n'afuula ebyo byagaba nga byakumusembeza awali Katonda n'okusabirwa omubaka abange mazima ddala kyo kyakusembera kwabwe Katonda agenda kubayingiza mu kusaasira kwe mazima Katonda musonyiyi era musaasizi. Kati Allah kyalondobamu tugurupu z'abantu zibeerawo naye buli gurupu mubeeramu abakkiriza n'abatali. Kituufu nnyo segedde. Kati gw'ojja n'okonkuludinga by'okonkuludinze tuba tukwewuunya ekyokulabirako seeka. Yesu yali bamutuma ayogera gye baamutuma mu Matayo 15:24 yagamba atya? Matayo 15 layini ya 24 katugituukeko tugisome tulabe. Matayo 15 layini ya 24 neddamu netugamba ebigambo bino oba 24 olugamba bwe luti. Naye naddamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'ennyumba ya Isirayiri. Tugambe nti buli ali mu Isirayiri yabula. Tekisoboka. Eriyo n'abakkiriza. Abasiraamu. Wulidde nsumirako mu Bassekabaka ekisooka 9:7. Bassekabaka ekisooka 9:7 wa wano watugambye bwe wati 9:7. Egamba kale ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde n'ennyumba eno gye ntukuzizza olw'erinnya lyange ndigijja mu maaso gange. Kale Isirayiri aliba lugero na kigambo kya buwemu mu mawanga gonna. Tugambe nti muli mu Isirayiri ekyabuwemu. Yogera ebitasoboka ebisoboka obikole ki? Obireke. Naye nga mulabye mulungi nnyo mu mbeera y'okuleekaana.
era awo nkwebaza awokoso muli munene embeera y'okuleekaana mu byawandiikibwa okyali mwana muto nnyo asaana okujja tukutuuze wansi oba weyambe siramuka owooneeyo katembo muveemu nabwe kityo bwe tuba nga ffe tuli mu buufu obwo obw'okukoowoola abantu okudda eri obusiraamu tuba twagala amaanyi obuyambi ebyuma ebisobola okutuyambako ku mulimu guno eri abasiraamu abalina obusobozi obusobola okubeera nti butuwa amaanyi ago tusobole okubeera nga omulimu guno gutambula ogw'okukoowoola abatali basiraamu okusiramuka ebigendererwa byaffe mu mulimu guno olw'okubeera nti omulimu guno gwali gwa bannabbi ba Allah omulimu guno bagukola era nga bakoowoola abantu kudda eri ddiini ya Allah eyitibwa Obusiraamu. Naffe kennyini omulimu guno kati ffe baliwo nga ffe tuli mu mukululo gw'abali ogw'okukoowoola abantu okubeera nga bayingira Obusiraamu. Obuyambi bwe twetaaga obw'ebyuma ebyo ebisobola okubeera nga bituyambako okukola omulimu guno okubeera nti byongera amaanyi omulimu guno okusobola okutuusa daawa wonna mu ggwanga ne mu bitundu ebirala ebyesudde ebiri ebweru w'eggwanga lino. N'olwekyo twaniriza obuyambi bw'omuntu yenna bw'aba osobodde baganda baffe bonna abatulaba abatuwulira bonna be tubeeramu okubeera nga tudduukirira omulimu ogukolebwa ogw'ebyuma bisobola okutuyamba ku ddaawa ezo. Okujjako Allah era nenkakasa ne Nabbi Muhammad mubaka wa Allah eri muddu we